Ku Lwokuna lwa wiiki eno, Peter Maganda nga yali muyizi ku ssomero lya Bright Future Primary erisangibwa e Bugiri yandibadde yeesunga kutuula bibuuzo bya kyamusanvu naye awona empale ennyimpi ng'enjogera y'abasomi bw'eri. Ekyennaku emyaka 3 kati agimaze atambulira ku muggo guno oluvannyuma lw'okulinnya ku liggwa erimanyiddwa ennyo nga Bwakedde Mpulira nga yakamaliriza ekibiina ekyokuna. Nali ntambula nenyinya ku liggwa nendijamu ne kamenyekeramu. Nnyina Babita Nalubanga atutegeezezza nti azunze n'omwana kumpi engatto kuggwaako Soole wabula nga yeeyongera kuba bubi. Awo ne bansiibula ne bantwala Ebugiri. Ebugiri ne bansiibulayo ne bagamba genda Iganga. Eiganga ne bansiibulayo ne bagamba genda Ejjinja. Ne mbeera Ejjinja emyezi 6 nga ndi Jjinja. Era ne bansiibula ne bagamba genda Emulago. Ng'ekuba omunaku bw'etakya baali bakyali awo obuwuka obukambwe ne bumuyingira era ne bumusima omubiri okutuusa eggumba lwe lyafulumayo. Ekigenda kitandika okutiipuluka ne kyayabika kyonna okutuusa kaakati bakituusizza eggumba okudda ku ngulu. Ababiri bano tubasinkanye ku ddwaliro li Comprehensive Rehabilitation Services in Uganda oba KOSU bwe babalagiridde nti we bayinza okujja abakugu abanaabayamba. Maganda omukisa gwalina oyinza okuguyita ogwaliibwa engo kubanga mu kiseera nnyina we yafunidde amubagulizaako ku ddwaliro lino nga nalyo lyakajja engalo ku waadi yaali empya ejjanjaba amagumba agatuuse mu mbeera y'amaganda ekimanyiddwa ennyo nga sepsis infection. Waadi eno egguddwawo Sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga. Abakulira ekifo kino bategeezezza ng'ekigendererwa kyabwe mu kino bwe kiri ekyokwongera ku mpeereza yaabwe mu ggwanga kubanga abakugu babalina. Ebigendererwa bya facility empya eteekeddwawo okulaba nti abaana abalina obuwuka mu magumba basobola okujjanjabibwa nga tebagattiddwa ku bali abalala abalongooseddwa. Wabula balaze okusoomoozebwa kwe balina naddala mu bigambo by'ensimbi n'enkola ya gavumenti etabaganya kwetaaya bulungi nga baweereza bannayuganda. Financial availability and support. We have an international crisis, inflation rates and many other factors and variables are affecting negatively. Sipiika Kadaga akkiriza nti ddala mu butuufu Paalamenti tennakola kimala okuyamba abantu nga bano abatakabanira obulamu bw'abaana abaliko obulemu nga n'olwekyo wakusindika abakwatibwako ensonga eno bafune entandikwa. Kati mbagaye nti nja kutuma akakiiko kaffe aka health kajje tubaleete ripooti tugiteeseeko tusabe gavumenti eyongere okuyamba kati we banajja bajja kuganira n'abantu batuwulire ki kye beetaaga. Abaana abasinga okujjanjabibwa wano bava mu bitundu bya mu byalo nga kino kiviiriddeko Sipiika naye okwegayirira gavumenti okussaawo ebifo nga bino okwetooloola eggwanga okuwonya abantu okutindigga. So tuba tulina okukyogerako tulabe wawe tusobola okuteeka kuba ku referral hospital oba awalala kubanga abaana bavudde Kitugumu olugendo luwanvu. Ekifo kino kyekyokka kati ekiri mu East Africa era nga gavumenti ya Italy yeesinga okukissaamu ensimbi omuli n'obuwumbi obusoba mu 2 obwazimbye waadi en'amakula. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.